naye nsaba ne Uganda musitukire mu nsonga za mwami Kamaali musajja ali bubi yeetaaga obuyambi ate obuteta atayagala abantu banna Uganda mu musondere kubanga ebintu byabirina ebisobola okuvaamu obujjanjabi naye ebintu bimuna ebiriko caveat byatekebwako envumbo byatekebwako natti so kikyengezaako okunyonyola banna Uganda nti Muzeeyi Kamaali kye yakola teyali nsobi nga tonnamusalira musango manya nti naawe basobola okikukola Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Omulabi waffe omulungi owa Blaze Media tukwebaza okubeera nga otwekuumiddeko bannange ebbanga lyonna oli wa maanyi nnyo era tukwebaliza ddala. Sizzenzekka ku mulundi guno nzize ne MC Meya omu ku battaanya nsonga gwe tuyina mu ggwanga lino. Yes, azaanekedde mu suuti ze ennaku zino asoma bwalooya kasooka tababuuzeeko. balamusizaako mwenna abatulaba ku mukutu gwaffe ogwa Blaze Media n'abatufunira ku Next Edition TV nyongera okubeebaza okuba nti mukola kyamaanyi okubanga ate mutugoberera abali ekyegegwa Kyankwanzi Kiruhura Bukomansimbi Mitiana Sembabule Kalungu Masindi Fort Potro Kasanda Ajuman Pakwach Lira Soloti Kampala Wakiso Mukono Luweyo na Misiro na Mutumba Kabali Lukunjirikazo Ishaka Bula Mojiruka na Kaseke na Kasongola na Kapilipiti Malababusi ya Muwendeka Kumiro Kagadibundi Bujo Shema Katakwi Bukwiri Bujiri Kisoro Tirinyi Katakwi Kasese Mpiji na Mayumba Ayunga Manyo kubeera ne bakayana nti afe yatwerabidde musime n'ebitunde birala mwebale kubanga kwemuli abali mawanga nga Germany abali mu USA abali Canada abali mu France abali mu Mexico abali Venezuela abali Rwanda abali Bujumbura Burundi abali Kenya Nairobi abali mu Saudi Arabia abali mu Kuwait abali mu UAE abali Turkey abali mu Iraq abali mu South Sudan abali mu Central Republic abali mu Congo Brazzaville abali mu Lesotho n'amawanga amalala gonna mwebale kubanga ate mutugoberera nga mututegedde amaaso gammwe mwebalire ddala Okay MC Meya okay okusookera ddala atusinzidde wano wennyini wa Muzeeyi Kamaali obutabalwisaayo gwe tusazeewo ate we tuba tukolera olunaku olwaleero tusobole okubanga tubabuulira ddala ki ekiriwo olunaku lwe gwe tetwasobodde kwogerako nammwe naye MC Meya wabadde wano wadde ng'ennaku esigadde tubadde tubeera ffenna naye ebyabadde ku sayidi eri ekisigula bwe mwagenze ne Muzeeyi saabitegedde ensonga lwaki njagadde ate gwe okubemu ttooki tusobole okubeera ku same level omulabi ategeere aki ekyabaddewo wawe tutuuse ate era ne Muzeeyi tujja kwogerako naye. Okay. Tonna nkulisa mugudi. Oh mashallah. Nze ngenda gamba nti nkwozaayoza kubanga okufuna obusiraamu kibeera kirabo kyobeera ofunye eri Allah. Ndowooza kye kimu ku byobugagga by'oyinza okufuna bino ebyobugagga bino bye tukola wano ku nsi bw'oba obirina ate sometimes nga tolina busiraamu oba tolina obusiraamu kye kyobugagga ekisinga nti omuntu ayina Kampala yonna nga yiye bw'omu nga talina busiraamu aba takola ki talina nkozaayoza okubeera nga wasiraamuka era nga nawulira erinnya lya Ali bakwita Ali. Mashallah. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yes. Ndimo kuyega. Nyumirwa ngo otole salamu. Mashallah. Okusiga. Okay. Kalina kubuuza ntya. Assalamu alaikum. Nenkomaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Okay. Webale ku wa barakatuh. Oh. Webale. Mbadde nsaba olambulule ottaanye osimbe essira ku ebyo byewalabye obukalu bwokina bwangu ki obwalabidde olunaku lw'eggulo gye mubadde olunaku lwonna okuva gye lwakeeredde eggulo ne gye lwazibidde. Okusookera ddala bannayuganda mu nteekateeka yaffe gye tulimu ya Equity for Men oba ekibiina kyaffe kya Equity for Men kikyagendera ddala mu maaso n'okutalaga amawanga. Kampeyini mwagitandikira ddala wali wa Muzeeyi Ali. Tandika n'olwaleero kati eri wa mwami Kamaali Paul.
ate nga ekyamazima sisobola kugaana kukwebaza abantu abawagidde enteekateeka yaffe newankubadde tosobola kutandika kintu of course n'osiimibwa bonna wajja kubaawo abakuwakanya wajja vaawo abakugaana so there are very many things ebintu byagenda okujja bakwataakinga nti naye mu byonna kye tukkiriza nti at least abantu batandise okulaba ebibala ebiri mu kukivaamu ensonga za mwami Kamaali twaziraba ku internet ne tusitukiramu ng'abannayuganda bali concerned ate abali under Equity for Men awagira campaign yes ekitongole eky'obwannakyewa ekiriwo mu ggwanga Uganda mu mateeka so ate oba oli awo nga ntimuwera ku bakiddukanya kakati nga nyina obusobozi nyina mwenyimirira okujja okuyingira mu zino ensonga ezifaanako bwe zityo so katono nnyo ekigambo Equity for Men kya lufuutifuuti atamanyi luzungu mu Luganda kirwanirira ddembe lyakyo oba kirwanirira ki Equity for Men kitongole ekirwanirira eddembe ly'abaami mu mbeera gye njogerako kinnyonnyola nti eddembe kasitaliba nga terinyigiriza mukyala wa muntu mulala yenna okunnyonnyola is the process of creating fair condition for men and women taking into account the diversity of all people mukunnyonnyola okwangu nti yengeri y'okutondawo obwenkanya wakati w'omwami n'omukyala ne kitabeera nti ku mulundi guno omukyala yekka yateekeddwa okuwulirizibwa yekka nti bwe kibanga ddala amateeka gyegaleka n'omusajja gamujajinge mu mbeera yeemu n'omukyala gayinza omukola ki nti ffe ennaku zo tukuze tumanyi nti omukyala kasita akaaba kasita akutwala ku poliisi n'akaaba yabeera asinza omusango but twagala okugendako beyond nti amaziga gano omuntu g'akaaba ddala gegandibadde gaditamininga okusingisa omuntu oyo gwavunaana omusango ntegerekese bulungi aka kye tuva tuga nti nedda ku mulundi guno leka tuteekewo enkola ey'okubanga n'abasajja nabo tubawuliriza abaffe abaami beekubirawo omulanga ani abawulira abaami bo diro banajja ne baleeta ensonga zaabwe gavumenti ne batreatinga equally to like ng'abakyala nga tewali kusooka kusuulirayo kabega kakati nga mwala byajali because omukyala yajja najja mu kamera nannyonnyola ebibye meya nse mwenyini nesituka nenchallenging ebyali byogeddwa mukama n'atusaasira ebyavaamu byebyo at least nti waliwo omuntu wanywera otuzzi niwankubadde omusango gukyali mu court but ekibi kikira okukunama wakiri wakiriko ng'omubi omweru abaganda bwe bagamba wakiriko ng'omubi omweru omala gasigaze omweru omala gasigaze omweru bw'onoogatta obuddugavu n'ogatta obubi owedde abalala ne bagamba nti wakiriko ekiraka kikira okukunama okusinga okuyita obwerere at least empale kogikuba ekiki so tulina akalembereza the same alina wagambidde nti nno wakati w'omwami n'omukyala tukitwale nti kino ekibiina kizze kulwanirira baami bokka oba n'omukyala singa abaafunye embeera y'emu bwetyo naye ayinza okuyambibwako ng'ayita mu kino ekibiina kya Equity for Men. Equity for Men ky'abantu bonna era omukyala waddembe okujja n'eddukira naga wayi musajja wammwe nno ennaku zino antwala speed mumwanguyire bwe munaaba temumwanguyidde nze musiba kati tuva tuyita omusajja munnaffe ono kanti wekusa ku kyebatunyumiriza kino nekino weetereeze olaba omugaso gwakyo lwegenda okuyamba nti nga tetulowoozesa bannayuganda nti buli nsonga yonna erina kuggweera ku poliisi erina kuggweera ku kooti kyova Equity for Men tugenda kubeera ne ba social workers tugenda kubeera ne ba counselors tugenda kubeera ne bannamateeka omuntu ogenda kuba ng'osobola okusubscribinga mu kibiina kyaffe mu NGO yaffe ya Equity for Men nti buli mwaka oba osobola okusasula emitwalo 2 oba 10 nti singa ogwibwako ekizibu kyonna bannamateeka bagenda kubeera babwereere okategede bulungi omugaso gwakyo nza mugulaba nti omuntu ajja kuba osobola okuba ng'osubscribinga ku mpeereza yaffe for free of charge nti otuusikiddwako ekizibu kyonna weetaaga bannamateeka baffe nga bajja oli ku poliisi kukuba nti don't say anything not until nga legal team yaffe maze okutuukaawo okwewala okukola ensobi tutunuulire ensonga nga tetwekuubidde wabula tunoonya bwenkanya
obwo bwenkanya obubadde tebuliiwo olulingo ojja kusanga olinga yalemeddeko kimu bamusiba baafiira mu kkomera afiireyo kati wantukakkanya emitima gy'abantu okubagayidinga nti okusiba omuntu si solution yokka waliwo other means ez'osobola okukontrolingamu omuntu nga tomusibye naye n'ofuna obwenkanya abantu abamu balakinga just guidance and counseling kyovana mu nsonga zimu ze twataddemu n'embeera y'obulwadde HIV stroke AIDS stroke HIV ebyo byonna nti abantu abasajja abo abato abafunye obulwadde okuba kansolinganga okubabuuliriranga eriyo ba single father at early age abakyali abato eriyo ababaliko obulemu ku mibiri gyabwe bataata abo bonna tujja batunuulya nga tubatwalira mu kitongole kyaffe kya Equity for Men so yembeero gye tunamya nti bwe kyatuuka ku kya Muzeeyi Kamaali nayo twalina okusitukiramu okulaba omuzeeyi Kamaali ensonga zezo zinziwulikise zitya kuba kugenda mu mawulire kitegeeza nti omuntu ensonga eba esajjuse eba emugezeeko kakati okujja mu mawulire singa mumulekaawo nalaba nga tewali vibe yadde egenze muntu ayinza n'okweyiwa obutwa ne afa tayinza n'okwetta naye buli lwalaba kano akalembeekereza kamuwa essuubi nti oba oli awo nnyinza okufuna obuki and indeed in Africa ebitundu 98 ku buli 100 tutambulira ku ssuubi kankuddiremu in Africa ebitundu 98 ku buli 100 tutambulira mu ssuubi kansuubire oba nsuubira leero embeera eyinza okutereera enkya wayinza okubaawo ekikyuka oba omwezi ogujja kyovola tutambula mu promises zokka muzeeyi nja kukusasula muzeeyi mpaamu wiiki awo yensi ne financial status yaffe wetambulira economical ensi yaffe wetambulira ebitundu 98 tutambulira mu ssubi mostly in Africa aisagedde kyovola obulimba mu Africa bo bungi ate compared to other European countries nti omuzungu yayagala nnyo mazima kati wano mu Africa tambulira nnyo mu kulimba kubanga obulimba twabugatta okubulowooza nti kyonna kiwa essuubi mugiramu ne false hope yes very good very good so mu byonna kikyengezaako okunyonyola bannayuganda bakyenjala mutegeere abatugoberera ku Braze Media ne Next Edition X Media n'abalala njagala mutegeere ensonga nti mu nsonga zino zonna tetulina nsonga yakyekubira oyo yekka atwetaaze yajja okutufuna we shall not look for you nga totwetaaze era omuntu ajanaga meya lwaki muyingira mu nsonga zino atunoonyeza ffe tuli bamalayika tunaalaba buli nsonga ategedde amaanyi ge muyina Muzeeyi Kamaali bwe yali atwetaaga kwe kulaba nga ensonga ziri mu mawulire naffe ne tuyiziyingiramu ayina empewo tebamulaga ki tebamulaga muliro oli akuganye nti bannaayi nkoze ebintu byange history akulaze nti nkoze ebintu byange n'ebibeerawo nga nkolerera bukadde bwange nti ekiseera nga sikyalina mukono bino ebintu bijja kusobola okungulira omukono nga sikyalina liiso bino ebintu biringulira eriiso nga sikyasobola kuweerera baana bino ebintu bisobola okuvaamu ka school fees k'abaana gwate omulala n'otugamba nti nedda nga tosaasidde muntu plan strategies ze mwekamba bulira abasajja tuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa gye mutamanyi omusajja batono nnyo atambula ng'akimanyi nti mukazi we yagenda omusooka okufa ebitundu 10 ku buli 100 abaami bonna tukolerera baana na bakyala tukimanyi nti tujja fa ebitundu 10 ku 10 tukolerera abaami tukolerera bakyala na baana kyova batwewola ku buduuka ku mirimu eyo gye tukolera ne weewola ekyemisana ng'omutwalo gwandibadde gukisasula atogambe waka sina kye naleseeyo n'osooka oguweereza ewaka abaana bafunye ekyokulya omukazi wange afunye ekyokulya alusaazi ne zikusimba odevelopinga ebirwadde bino ebyaba Muzeeyi Kamaali bali mu kulwala essaawa zino yo omukyale waka bakulowoozaako nti gy'oli olidde bano Muzeeyi Kamaali pressure gye bali mu kulwala essaawa zino tekibaguddeko nga bamaze kaddiwa it is a process ekyajja kidevelopinga pressure y'emirimu amabanja wasiwasi ovaawa obwenzi obukususse gusajja gwenze naawe wajja kuba awatta munne obyo byonna nze saalaba kundeeta ggwe mmere gyejjulire bonna natomera kasajja ggwe ebyo byonna pressure tolina kyompa mulabe kati eyo pressure yonna bw'ogikompeyalinga kyova olaba omusajja life expectancy ye egenda ekendeera ogenda okutunula omukyala yo akyali muto akyalinaayina
akyalina amaanyi nenga gwe okutusa oweddewo okoze eki oweddewo onfa ofuna bulungi kakati twandibadde byonna byonna tubikkiriza we have no problem with them naye nkutuse gwe nkutudde naawe okimanyi bulungi nti gwe nkutudde ndabirira mpaka lwe naava mu bulamu bw'ensi eno kuba bino byonna mbadde mbikolera mmwe tewali muntu mulala nagwe mbadde mbikolerera mbadde mbikolerera mmwe meya ebitabo bitugamba akikyali abasomesa abasinga okufumiitiriza batugamba nti n'abakyala bangi abakutuse ne baggwawo lwakweraliikirira mwami omwami agenda kujja emmere omwami agenda asanga emmere tennajja agenda asanga wano waddugala ate ng'omwami ekyo takikola ki takirowooza sometimes waliwo n'abakyala abakutuka nga bakutuka lwakweraliikirira nnyo mwami agenda asanga emmere tekoze eki oluusi omukyala naye nga tannalya mwami nadda n'amukuba ate n'amukozesa ng'alina n'okkeera ku makya omukolera ekyenkya submission y'omwami oli bw'abanga ayogera ojimpa kubanga muwa microphone esegedde obadde ompa nti asula amukuba omwami asobola okudda n'amukuba n'asaba emmere ate n'amukozesa nga ne ku makya omukyala alina okukeera okutegeka abaana ate era n'okutegekera omwami kuba aba alina okugenda okukola nakyo akitugambako ki kubanga n'omukyala naye abasinga bakutukira mu mbeera eyo n'omusanga ng'emyaka gye emyaka gy'alina n'endabika ye tebimaki kakati nga n'omwami yakyali yes naye kati wano mu Uganda tudde ku kya percentage rate erigamba etya bannamwandu ne bassemwandu baani abasinga obungi bannamwandu be basinga kyegeeza nti abasajja be basinga okukola ki n'ekyo gye kiri era tukkiriza nti eriyo abasajja nga nabo okufa kw'abakyala baabwe bakulinamu emikono okufuna bulungi ng'era bwe tukkiriza nti era n'abakyala gye bali ng'okufa kw'abaami baabwe bakola ki naye tudda on percentage rate percentage eyimiridde etya okategedde bulungi akantu ako okategedde bulungi kankuwa ekyokulabirako omanyi olwo olina omukazi Blaise olina omukazi olina omukazi wamulinako gw'omanye essaawa zino kyonna kyonna ekikutawaanya essaawa zino okuba bulungi nti mukazi gw'otamanyi nti yogera musanga alina kaki pointi ako kitegedde ekikubuyanya okole ssente oli mukugamba njagala ku luno ngende okweseetinga okuwasa asange nga nina buli kimu nga buli kimu nkirina naye nga ye talina nakyakoze ki ate wemutuuka okwawukana oba pointi yange gyenjogerako mugitegedde wallahi ndayiraga atya Katonda omukazi gwogenda okuwasa tomanyi na mulimu gwakola fena twerimba bwerimbi tomanyi mulimu gwakola ki era ojja kuba ogamba njagala mukazi nga yasoma njagala mukazi nga alina diguli bikoze bitya nga alina omulimu bulaadi ogenda kugwakkanako omukazi nga kabadde katambuza chips ke kaba kakutegeera wali ku kkubo owuzike ng'okatadde ewaka era okawase naye nga gwobadde opakasa kukola ki kati bino ebintu byonna byonna bye tuyiseemu baganda bange nze kamba ekyokulabirako mpita mu baana ba boda ku makubo nosanga omusajja wa traffic nga amukutte amucunza mubikala chini ku ttaka n'okubamu akafaananyi nti alina famire gyali gyalina famire gyali baali mu kubonaabonera n'osanga ku mirimu gye tukolera boosi wo oli musajja ffe mu mirimu mu office gye tubeera tufukamira boosi wagamba leero sikwagala ku noteeka amavivi ku ttaka mu suuti yeeno nenga ofukamira musajja munno muli mukasenga aba n'omugamba kitange ntaasa n'oteeka amavivi ku ttaka lwaki protecting all that olowooza ku mwana gozadde olowooza ku mukazi oyo gw'otaakula naye atali mwana wa sisitawo atali sisitawo atali ani gw'olabye obukulu ng'awozezza 18 so bino ebintu byonna byonna nga tulina bakulowooza na byamateeka birala byonna waliwo twetaaga humanity ak'obuntu gwe omukyala wa Kamaali gwe ddi naawe ak'obuntu lwekakomawo pointi yange kitegedde so endgf ekitongole kyaffe kino ekya Equity for Men lwe twetaaga naffe okuba nga tugamba abantu nti gwe ddi ak'obuntu lwekakomawo nga tunabagenda mu kkooti tunabagenda mu poliisi tunabagenda wa naye gwe ddi ak'obuntu that humanity lwekomawo munda mu ggwe notandika okuimagininga ng'okomawo oreflectinga years back gye muyiseemu n'omuntu obulungi omuntu oyo n'akugamba nti owaye nkuwadde ennyumba y'ebusega evaamu obukadde 2 oba 3 buli mwezi nkuzimbidde n'ennyumba yiino mu bebi ngikuwadde nkuwadde bebi nkukoledde kino bebi nkikuwadde bebi nkwagala nnyo oba oyagala emmotoka yo nayo ngikugulidde omuntu oyo bonna abikola because akwagala nnyo si kuba nti takwagala abikolera out of love awulira akwagala
kyava agamba nti bebi mpulira nga ntidde ebyobugagga byange maali yange eyinza okugenda naye kati engeri gyekiri nti gwe mukazi wange neesiga gwe tuli ffenna kankuteeke ku kyapa kino era nsaba okikukulirenga bebi wange nkwagala nnyo hana I love you byaffe by'abaana baffe byaffe by'abaana ne kino kankuteekeko njagala protection y'emaali y'abaana bange kati gwe n'okozesa advantage eyo okugitwala nga ate ekyomukisa ate okunafuya omuntu oyo yakikolera ekintu mu mukwano mmwe Katonda mugenda mugamba kyensi eno mwensi mugenda kugikungula mutya bawala mmwe mukazi gwensi ogenda kugikungula otya ogenda kuwangaalako kumala myaka emeka ddala okakasa nti emaali eyo gy'oli mu kulwanirira ekuleetedde ensi yonna okukukyawa okwogerera byonna byekwogeredde abaana bo bagenda giprotectinga nga tokyaliwo bw'obadde okimanyi n'olunaku lw'ogenda okufa bagenda kuba bagabana na maali eyo waliwo kye twetaaga osooke wejjukanyeemu otandike okubaako ebintu by'oreflectingamu muzeeyi Kamali takyasobola kwogerera wano ku bye tuliko kyova olaba olwayinga nti muzeeyi oba tosobola kwogera at least weebake leka naffe twogereko tulowooza gwe wandibadde omuyambako ekyokubiri tekiriimu sitaani mu kisajja wano mu kalica ya Africa kuwasa bakazi bonna bawulira ayagala azironga aza abasobola yensonga lwaki damu awo mu kalica ya Africa nga tusoze tuvudde ku byeddiini Africa yaffe okusinziira ku kalica yaffe omusajja yenna waddembe okuwasa abakazi bonna bayagala ne baba kinaana azironga aza abakola ki abasobola kankikuddiremu nga ndi mu kamera mu kalica yaffe wano mu Africa omusajja waddembe okuwasa abakazi be bonna bayagala ne baba bakakadde azironga aza abasobola naye byebivumo byaleera abyerinde kuba bagenda statement eyo gyayogedde byomberinde ebivumo byabirinde meya waliwo omusajja yali mu Nigeria yawasako abakyala balinga 8 nene bamusalira omusango bane gwa kalabba something like that ndoza 2 years back wakiwulirako naye omusango tegwali gwa kuba nti awasizza abakazi 8 omusango guteekeddwa okubanga waliwo bye yakola ensobi ze yakola n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe yensonga lwaki muzeeyi Kamali bakugamba nti maama gundi Beatrice omugenzi yayina waali nti maama Eva ayina waali nti maama Paulo yayina waali ati mama gundi Verena yayina waali okategede bulungi nti buli muntu yenna nga bakwaga nti omusajja wane buli muntu yenna yamuzimbiranga kati gwe kubanga owulira nga gwensi owulira buli wamu abamu ku bo nga balina n'ebyapa ebirikeyo nga bo bokka naye gwe kubanga owulira ng'oyagala ensi yonna ogitwale oli mukola kintu kimu kubba naye ogenda kukosa abantu community y'abantu 50 ng'olwokwagala okusanyusa omubiri gwo n'omutima okategere bulungi mu kulwanirira okukkusa omutima gwo oyina abantu 10 booli mu kwagala okuleetera okukaaba nga bakaaba lwakuba nti gwe waliwo omukyala ye abeera agamba nze nkoze bali be balimu nze nkoze yes but remember let's assume singa gwe wafa mu kifo kya mama Beatrice ng'abaana bo naawe gy'oli emagombe olaba babakola kyennyini kyoli mu kukola abaana be ako kabuuzo kanene manyi walo era kibaawo nnyo kuba abaana abawala batalaafiya kyendi mu kubuuza waliwo ayagala okufa kyendi mu kubuuza olwaleero watifu singa gwe wafa sinze kibuuzo oli ng'olwaleero gwe byolikola abaana ba mukazi munno anti era ne muzeeyi Kamali tannafa kozi omuntu bw'abanga gyali eri abaalaba ebigenda mu maaso omwoyo guba gulaba bebagamba ffenna tetubashuwa ekitegeeza yafa abaalaba of course alaba nze nyina essuubi nti abakola ki singa abaddewo twandimubuuzizza kyawulira naye kyemanyi bamiranga myereere pointi yange mugitegede bulungi oba gyengeza ku nnyonyola so nti emirundi egisinga kyenagamba era n'abavubuka abandaba nga tonnaba kufaafagana kabina na faith na buyivu yasoma teyasoma waliwo kyetunoonya nze kentera okugamba humanity obuntu ako obuntu kakulu nnyo abavubuka tebabiwulira kyetuyita humanity kintu kikulu nnyo mu nsi muno bw'olitegeerako obuntu nti kakulu nnyo omuntu oyo asobola okulumirirwa n'agamba nti kino kye ŋŋenda okukola singa bakikola nze twandibadde tulina ebintu by'abantu betusobola okubba ng'olowooza ku bwongo bwange sina gwe nsobola kuyikiriza nange ne mubbako kye mubbye oba olowooza ku maanyi gange sina gwe nsobola kusangayo ne mubba nange ne muggyako essimu
naye akaako obuntu akandimu akandowooza naye essimu y'omuntu gy'ogenda otwala teyagikolerera keko ketunoonya nafsi lawama eyebeera nafsi lawama nafsi lawama okategedde nti ntwale badaffe tusiibanga ku ndago okuloga basajja bannaffe kuloga biki ojje weebuuze basajja bameka abagenze ku ndagu okuloga abaana b'abasajja bannaabwe naye bakazi bameka ababeera ku ndagu nga baloga abaana b'abajja baabwe okategedde abakazi bo babeeramu nnyo okategedde so Brace kati katono nnyo okusinziira ku submission yo olaga nti percentage okay tukimanyi nti percentage ebeera y'abakyala awo gwe nga ali mu kulwanirira equity for men omusajja yeeraguza naye n'agenda aloga omukyala n'aloga gye bali babikola nabo oyo yo mwogerako otya mwogerereko ddala tuveewo mukazi bacha bisexual nedda aloga nga naye musajja naye nga yeeraguza agenda tubalaba bulijjo abasajja nati okuloga omukyala ng'aloga mukyala kati omusajja yenna ng'agenda ku ndago okuloga abaana ba musajja munne okuloga simanya mukazi naddala mu generation kyenvudde ekinyonyola bwe nti aba bisekiso kankiyite bwenti naye kankiyite bwenti y'omuntu kubanga aliwo ebintu byetwaleka nga twakkiriza tujja kubuulira bakazi baffe babyesonyiwe nga byo twabikkiriza nti bakazi baffe tujja gezaako kubabuulira naye bwe kinaalema ekitwa kyange byakikazi kati ng'omusajja bw'aba akigenda mbu omusanga nti ali ku ndago aloga baana ba musajja munne oma nti oyo bisekiso abasajja abagenda mu masabo okuloga babisekiso mu Uganda y'ennaku zino mundoge mukazi anjagale ekitegeeza w'osanga omukazi agenze ku ndago olw'okuba nti kimanyikiddwa nti kyabakazi abeeramu akalembeekerezo oba wandimusuulirako kiddamu kubanga nze saagala kwefulanya ate munnaddiini ennyo saagala ate kwefula nnyo kuba bino etwogera bicontributinga society yonna omusajja nze bwe nkusanga mu musabo kye nandibadde nkubuuza kyandibadde kimu kyekikuleese nti ntereza bizinensi zange ntereza ki ekyo bw'oŋŋamba nti ntereza bizinensi osobola okuba nti munne yawubiddwamu nga bamugaye nti wano ojja okutereza ki kati ogwo si musango naye mbu nsimanya mbu ndoga mukazi mbwanjagala atuule ewaka busimanyi in fact major point yandibadde kutereza bizinensi omusajja awo nkuwagira gendayo tereza bizinensi zo siraamu ankugambye okusinza kwalina biriivu eyo Musiramu tya Allah. Uliriza. No. Mr. Ali. Teri yakirizibwa. No musiramu andaba wano. Ayinza nabagambye. Nze no musiramu andaba wano uliriza. Omulokole, omwadventi, omusiramu n'omuntu omulala yenna. Wano nkikugamba buli muntu alina beliefs ekyo nga lwaki mu Uganda tulina kye tuyita eddembe ly'okusinza. Nze saagala kubanga nti nasiramuse ate ndabe ng'enzikiriza ya munnange ng'ekivve. Kati wano bwe natuka ku side y'omuzikiti nga time kati ya njiri awo nja ku defending era kulaga obulungi bwaki naye n'omuntu ayina enzikiriza nga ganzikiriza mbuwangwa sikuwakanya musiramu nkiddamu era nga ntunudde ku kamera musiramu tya Allah musiramu nze ndi ku side ya musiramu bwaki lwansonga era obuwangwa bwasooka weddini ebyo byeddiini saaga tubigende mu ngamba nti obuwangwa ng'eddiini tennajja bwaliwo nkiddamu kati kakigamene kino leka nkimalire bwe nti saagala tubimukayane ku point zenjireese omulokole nkuwa respect yensonga lwaki tujja mu maka gammwe ne tubabuulira enjiri y'okusiraamuka oba kugaana kuwuliriza byange nandisiramuse yensonga lwaki wa muzeeyi ali we tuli mu katoliki olwaleero ewakamaali we tuli kyogamba musiraamu kyogamba musiraamu kyogamba bubiseera we nnwaniridde hajaali mbadde musiraamu obadde mu katoliki naye olw'okuba nti walaba nti ajali mulungi n'owalirizibwa oba n'onyumirwa n'osiramu olirwadirira n'omusamize musiramu maama Fina tajja bannaye ensaba amaseeka ababuulidde omwami ono ddaawa abamukozeeko ddaawa mu mutuuze kati kankibaddiremu na wano uliriza listen ab'ebitiibwa bamaseeka abakoze ku mukulu ono ddaawa nsaba mumwongere ku tawhidi asobole okuba ng'anywera looyo ono kubanga balooya abo era nekino era kankibaddiremu oli musiraamu onfuna bulungi ndi musajja musiraamu atakyegaana kati omulimo gwange gunzikiriza kulwanirira ddembe lya buli munna Uganda
kankikuddiremu omulimo gwange guŋŋamba kulwanirira muki ajali ngenza okumulwanirira mbadde musiraamu muzeyi Kamali gwe tulwanirira musiraamu onfuna bulungi so kyengezako okugamba kyekino ne bwe kinajja nga kiri ku maama Fiina wallahi nga ndabira ddala ng'ensonga gy'alimu bamunyigiriza nja kusituka mbagambe maama Fiina ayina kuba ng'ateebwa okategere bulungi naye abo batomuwagidde sigala ng'anyenyaasa Uganda nga muki nga munnayuganda okategere bulungi kati singa issue ejjanga erimu ensaasi anze sikiririza mu nsaasi bakayanira bakayanira sabo naye nga byetaagisa ezo ensonga zaabwe anti nga byetaagisa okuyingizibwamu eky'obunnayuganda bayinza oba nga bakayanira estate nga sabo libaliwali bakayanira no lyagala mbannyonnyole bulungi ensonga gye muliko mugeza kundaivatinga waliwo kye tugamba nti zino ensonga muddeyo mubika muzisootinge ne mu mateeka mu ekiri tizino ensonga muddeyo ku chairman w'ekyala zikole ki zino ensonga za family muddeyo mutuule nga family oba zino muzikanyeko nga mmangwa muddeyo kyova tuna ne kooti babita bati za kisekwa okategedde njagala kati ebintu bino bitakirwamu nnyo mutegeere nti bwe ziba nga nsonga za ssabo era zijja kuba za ssabo okategedde bulungi bwe ziba zaki zijja kuba za kino okategedde bulungi so eyo gyengezaako okuba nnyonnyola olwaliro kyenjagala mutegeere nti ensonga za Maama Fiina bwe ziba nga ziza za Maama Fiina gyamulwanirira nga munnayuganda yes eryo eddembe kyerimpa terina we ligambira nti gwe Muhammad Nsereko togenda wa muzeeyi ali olw'okuba mwawukana mu nzikiriza kiri kya buntu kyeki kiwagamba ekya humanity n'okubeera busosoze kulowooza nti omusiraamu alina kukolera musiraamu kyomulokole alina kukolera mulokole okategedde so awutegeraganye bulungi exactly tutegedde mbeera gye tulimu na Equity for Men kyenjagala obategeeza muzeeyi Kamali at the moment tuyina essuubi ddene ffe nga ffe tetugenda kupowa mpaka ng'abakwatibwako ensonga eno bayingidde mu nsonga z'omwami ono togenda tugamba nti olabye omusajja alina abaana 13 nti mwe abaana abana mwe mwagala okutwala sheye ennene compare oba nnya mwagala kutwala sheye ennene compared ku baana abasigaddewo ne bano baana ate bazaalibwa muntu omu nga ye Kamali emaali taabwabwe yagikola yalina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde okugigabanya okulabika nga abaana buli mwana afuna omugabo gwe nga bw'ateekeddwa okugufuna oba yamuzaalawa ateekeddwa okuba nga alina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde kubanga singa anaavaawo ate nga tatulambise ngabana ya mugabo guno ate tugenda kutandika okwekwasa bingi mbwa munnange omusajja teyategekera awo omusajja akyali mulamu nga Katonda kyamuwadde omukka ogw'obulamu okkirize emaali ye eddemu aginnyonnyole bulungi kyova ne ku polisi okola statement kyetula addition statement nti omuntu osobola okukola statement ku polisi naye ate noddayo ati bannaye bino babinzigyeko nga ntidde kanyongereko polisi engeri gye yankuttemu yankozesezza statement nga seetegese nabadde ntidde bye newandiise nabadde sitegeera bulungi munzikirize nziremu nkole statement kyova nti bwe tugenda ate mu kooti mu mateeka ate statement gye wakolera ku polisi waliwo n'amateeka ffe tugibuuka ne tugikubamu ebitundu tugamba genda ku additional ne tugivaako statement y'oku polisi tumanye ogivaako mu kooti ne mukola empya tize munnange polisi engeri gye yankwatamu nali ntidde nalaba empingo ne pisto n'entyamu ne bantwala ne ŋŋamba waaki nze omusirikale yankwata alina we yanyiga nga njagala mwanguyiza nsonga naŋŋamba mbuno mpandiike bwe nti bante naye tebantanga okategedde kyetuva ebintu tubikola ki tutuuka ku mbeera efaananako so muganda wange kyenjagala okunnyonnyola n'abatulaba mwena ku mikutu egy'enjawulo bino tetulinamu sayidi gye twekuba ffe tunoonya bwenkanya bwe kibanga mukyala Verena yeetaaga bwenkanya naye tujja bukola ki butuukako naye owaffe bw'oba wagenda mu kooti ng'otaddayo omusango gwa divorce tegukwatagana na byapa omusajja akumye divorce period naye balimu osobola ogigaana divorce erina kubeera wakati wo na muntu oyo gw'ogisaba
ensonga z'otaddeyo zirina kubeera 3 bwe kibanga zitaddeyo nga tezimatiza ono nalina okukola reply alina okuddamu kooti era naye mu buwandiike nga yeemulugunya ku nsonga z'otaddeyo bwe ziba nga ensonga z'otaddeyo ddala ziganye okumatiza kooti divorce tebaawo bwe ŋŋaana tolinawo nkakira period okufa kwe kutwawula ebyo birala bajja bikwata bali ba TikTok ne ba YouTube abajegajega ne bawololo abataagala kusoma nakugamba zino ensonga ze tulimu n'oba tosomye mateeka weemanyiza okulaba ku movie ez'amateeka okufa kwe kutwawula genda olabe ku defending Jacobo crime of century bumuvi nga waliwo bayita amakulu movies eza law bumuvi obw'amateeka obwo laba ku muvi obulimu obwa detectives obwa detective naye mwagala okulaba firimu mwagala kulaba Nigeria mwagala kulaba sinema bina Uganda bikoze biti ebyo muvi eziri awo ne bwe balabye kina Uganda kubanga tukyagala tukirabe neraba ku bina Uganda ebirimu kamakulu ebisobola okuyigiriza omuwandiisi yagenderera kusomesa ggwanga soma ku novels okategere bulungi wemanyiza ogendako ko mu kooti owulirize ku misango engeri gye gitambula then you come out olabe kubanga mu kooti tebagobaamu muntu yenna it is a public place buli munnayuganda kyali menti okuyingiramu n'awuliriza nimwe mwagala kubeera mizannyo gitayamba kyokka nga kooti wali high court weeri genda tuula mu kooti wuliriza laba ensonga engeri gyetambulamu next time ekinaaba ku ggwe omanye engeri gy'osobola okukivunnukamu tewaliwo kooti wekuwaliriza nti okusinziira nti wakola kino na kino na kino divorce tugikkaseeko kooti ewuliriza njuyi zombiriri kooti terina weekakira nsonga kyovala tusobola okubeerawo nga musaba divorce okumala emyaka aga nga wateekayo divorce kooti nga tegikuwanga yali mwalema okutuuka ku nzikiriziganya eriyo abafudde nga n'empapula ziri mu kooti emyaka 2 natuka kufanga enkooti ya muma divorce musajja oyo yafa wampeta muli bampeta mukazi oyo yafa muli bampeta nga weebiri kakati bwe kibanga ensonga eyakutwala mu kooti yali ya divorce terina weekwataganira na biyapa kubanga bwe mu profilinga kooti nemala okukkiriza divorce automatically mba mugenda kugabana but mu kaseera kano temulina we mugabanira omusajja ate akyali mulamu kyajja kitya okubeera nga nze nga wewayogedde sinawasa ndi mukola nkoze ebintu byange nefiriza nengula ebintu mbeerawo nembiraabwe nti neŋamba mpase nga nkoze ebintu byonna kijja kitya okubeera nga ate ono bwajja ne twawukana omwezi ogujja ate muwako kitundu azironga azimuli mu bufumbo obumanyiddwa mu mateeka yanyambirako wa azironga azimuli mu bufumbo obumanyiddwa muki muli bampeta muli bawoowe muli bano bwa ku district kati babala bino bye tukoze bagana kutongoza obwobuwangwa bagala kubutongoza nalye etteeka ebbago ndaba lireeta mu parliament bagala nga bwofuna omuntu wo bajja ne banyeenya ensaasi ne bakuteekako ne babagatta nabo butongozebwe nyina kyembuuza mbadde mmanyi bwe tufumbiriganwa nze ne ajala mufuuse muntu ogwo no ebyembadde nabyo tebikkakatako tekigenda kukola esigwe nga bw'okyagamba amateeka bwe gagamba kati ate ekyenjawulo waawe oyinza okwekubira ku ndulu oyinza okulwanirako singa ebintu bino tebiriiko mannya ga muntu oyo gwokoze eki naye kati ekyenjawulo ekiri ku muzeeyi Kamaali ate yekyalina ti ate mune yeesiga nnyo omuntu we nabwo waayi bino ebimu nabyo kankuteekeko ku lw'okukuuma emmaali yange so mu mbeera efaananakuba nti ate muzeeyi Kamaali eki yakola nti baliya munnange ate nga tokinenyeza omanyi waliwo abantu kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu gw'owasizza ebintu by'okubanga abimanyi bulungi nga bikola ki naye nti tuli wangali kyegambye nti tuli mu generation ekyaya amazima okugafuula obulimba ne bufuuka amazima tuli mu generation nga yo kaakati okutya nako kungi tugambe waliwo ekintu kyebasomezako nogawalo kye bayita revolution tugambe nti tuli muri revolution kati guno omulembe gwe tulimu omanyi revolution omulembe generation ekyusibwa ebintu biweranga 4 waliwo kye tuyita amataba waliwo kye tuyita entalo waliwo kye tuyita endwadde
tinga bolaba nti amataba ku mulembe gwa Nuwa leni otwaliwo kituyita kawumpuli endwadde Spanish flu owa okitegedde waliwo kituyita entalo first world war waliwo abali abakabi second world kati tujja mu kirwadde kya gundi wano COVID-19 bikyusiza mbirabye omulembe kati nobuya woche tuita political pressure oba political wave ebyobufuzi bisona byokukyusa kati fe wano mulembe gwaffe wano mu generation gye tulimu tugasse ebintu ekintu ekyandibadde ekimu kati fe twabigasse entalo amataba endwadde ebyobufuzi byonna ne bikyusa omulembe kati essaawa zino kye tulimu naffe omulembe gwe tulimu tetugumanyi abamba woza simanya gwadankana nti abantu batuumanga omulembe nti omulembe gwa kawumpuli omulembe gwa World War II ne kati byonna biri wata tosologa nti guno omulembe gwa COVID kuba tolina bwoguyita gwa COVID ng'olwedde n'entalo ziwulya mu mawanga mweziri ate nga mulimu n'abakyala batema abasajja amagulu tolina bwosobola gunnyonnyola guno ogwaffe naffe gwatutabukako okitegedde guno naffe gwatutabukako muzibu gwa kunnyonnyola banno nti owaayi guno omulembe gwe tulimu gwa Spanish flu tetusobola kera ne tugamba nti omulembe Museveni kubanga oyo kyatenda Museveni ate tulinawo gwa Syria omusajja nga famire ebadde efugidde Syria emyaka 52 54 gavumenti Gaddafi we yafugaana nga famire yekyafukola ki omusajja atuuse kuva bakulaza abasajja be yabadde yateeka mu mpuku ng'akugamba nti ye baamuteekamu eyo empuku yaleka nga tebannafulumya ssimu kati olwaleero agenza okugira nga essimu weeziri nga azirwazzemu okulaba omusana aga nti nze bune banteekayo nga ndi wa myaka 18 bagenza omujjayo nga wa myaka 69 kati nagwo omulembe gukola ki so kikyengezaako okunyonyola bannayuganda nti Muzeeyi Kamali kye yakola teyali nsobi nga tonnamusalira musango manya nti naawe basobola okikukola basobola okikukola ffenna tulina be twagala tulina okwagala okwo gwe lwakuba nti ekya Muzeeyi Kamali kikoze nnyo amawulire nti mulowooza okuba nti mugagga naye naawe ku nfunayo eya single room olina obujege omukazi bwe yakukwata nti butya ti ekitanda kye mwebaseeko wamukkiriza n'akuwa emitwalo gy'ebiri n'omunnyonnyola nti ekitanda ekyo kibulako emitwalo emeka kati ye mu bwongo obwo omanyi kyateekamu ekitanda ekyo mwakigula babiri nga yasaako ebiri ku kakadde waliwo omukwano gwange kati yasobola otegera kyenjogerako obanga ozimba ennyumba obanga olina kyogula omukazi naye kubanga kubulako nusu 10 aluleke esente y'omukazi gikozese naye tomunnyonnyola kyegenda kukola kituufu ddala abasajja baneekanka bagambe wuliriza y'omukazi kireke njagala mukiwulirize ate kati kiki tuyita okukwatagana ababiri kyogamba omukazi olwaliro omuwasiza akola mu palamenti naye nga abakazi gye bali abakuwaayo yadde 2,000 nze mbadde sikimanyi owasizza omukazi accountant mu office ya prime minister owasizza omukazi dokita baliwo bo tubalabeko kubanga weebali abo mbaagale sibalaba endaba send me 20k for transport kati bwe munaagenda mugenda mu maaso status buli wegenda ezitowa twambale ku masuuti kati nze omukazi gwe nkwano ngamba otya nti nkuweereze transport ate okujja okundaba wa mitwalo 2 that is nonsense no mitwalo 2 ku status yange mu transport okujja okundaba you need my 20k and you expect me mbu nkupraising a sweet honey why should I call you honey ng'ate nze nkuweereze emitwalo 2 egikuleesetu meya so nti sente y'omukazi tolina wogyewalira azironga azagirina naye nga zo bazikuwa kubanga nina kenjagala osubmitingeko awo nawulirako waliwo omukyala baakola ne bbaawe era nga bamaanyi naye ng'omukyala alina apartment zazimba enaali awo ng'azizimba nno nga zisitudde naye nga bbaawe talina kyakola ki kyamanyi wabula olunaku lumu mbu bbaawe yamugoberera ne bamugamba omukyala alina apartment zakola ki bwe yagendayo mbu omukyala ne bamugamba omwami waali wano yakubira abazimbi essimu n'abagamba mukole ekisoboka tavaawo awo amakulu kyekitegeezo kitegere yes mumutte kyenjagala mutegere omusajja mbu omuzimbi omu ye yamubbirako n'amugamba noonya engeri gy'okola ki
omusajja n'ayitamu nga bano abazimbi abalala bonna babawadde order n'ayitamu nabuka ekikomera newaka teyaddayo kubanga omukyala baali bamutegedde omukyala yali ategedde omwami yali ategedde omukyala nti ayina ebyobugagga byakola ki bye yali tayagala ate ategedde kyenjagala mutegeere kyekino omukazi kasita abanga akola ng'alina ssente tolina bwe wiwala kasente ke kubanga naffe tunafuwa naffe tulina bwe tunafuwa ssente nezikola ki nezigaana naye kikenge pointi yange giradde mbagamba lwaki mwesiga nga ye tanneesigisa bibye ku bindaga anti wuliriza omukazi bwobanga oyagala owangaale nga mu bufumbo bwe ekisooka kyana kino njagala otegeere si gwe wamusomesa tugeze kati nemukeza ku mukazi gwosanze ng'alina omulimu gwe si gwe wamusomesa nfuna bulungi si gwe omuweeredde si gwe wamufunira omulimu gwe wuliriza bw'omala okutegeera ebyo byonna njaga tuve ku point bw'omala okutegeera ebyo byonna omusanze akola asasulwa omulimu gwe totandika ate kuleeta olugezigezi okumanya na ATM na buli kimu nga bwakola ki bwafuna akasente ke bwagamba nti hani n'akwanjulira akasaala ke weeyise engalo mu maaso pointi yange gye mwagala okunzijjako gye njagala mutegeere gye saagala kuvaako kyomukazi bw'omuggyako emitwalo 2 ng'olina sayiti gy'oli mu kuzimba gy'amanyiiko gimugjeeko nga sente ezo z'ogenda okukozesa gw'omanyi kyogenda ozikola ki naye kati obuzibu abasajja bwe tukola ate bwe buno mukwano ennyumba eyo nno simenti yaweddewo simenti yakoze eki nyigaayo ekyebiri wallahi ennyumba ne bwe naaba yakawumbi nga yakwadde emitwalo 2 ennyumba mwagisimba 2 eyo mwagizimba 2 kifaanagana nga nnambwayo ne bw'ozimuddiza kiri nti yakwaddeko 2 kifaanagana nga nnambwayo ne suuna beni nnambwayo bwagamba mbu baazimba kalina batya naye gwe ne weebuuza ku bukedde bakusasula ssente mekeze zivaamu kalina eyo ziba mitwalo nga 3 akasajja kaffe mukamanyi kabadde kabeera mu bivulu byako ne kakola wuliriza kabadde katoba ate ya 3 era 3 bukedde giba 3 kwasa tumweta tomenyeka kasajja katuko mubadde mukala temukikola tetogera digits kale kasajja katuko mubadde mukalaba nkabeera mu bivulu kasula ku mpewo ne mutandika okuba nti wano kasolozezaawo 8 kasolozezaawo 3 ne kagateeka ku kalina for that I can agree nenga ati Suna Ben ali watho kubanga azimba ennyumba eri bweti kakati nti Suna Ben wabo bamukwata nti musajja watu ya olavu bwesukka mukwano nno ndi mukuzimbayo kayumba kangaawo namutwalayo mukwano Blaze akasente kati abantu bali mukulaba otoba YouTube etandike kuweya akasente ko shani mutandike mugaggawale kati gwonoomala ennyumba omaze ogizimba okisesa n'ogisereka omaze n'ogigala maze n'ogisimentinga tiles zokaawo omukazi akusupportingemu emitwalo aga eyo nyumba mwagisinga mitwalo nga 7 naye bw'anaaba akubira bakyala banne bwe babeera mu comedy store omanye ennaku zino ndi mwavu tuli mu kuzimba site etutwala speed tuli mukola ki ennaku zino ndi mwavu omanyi munnaye nze n'omwami wange tuli mu kuzimba emuli mu kuzimba wa tuli mu kuzimba wano kyanja olwo kati information etambula nenga aguze bu box bubiri naye agenda mugamba mu kyaliwo nti omanyi nti Anet nno bali mu kuzimba ne bbaawe bazimba kalina noli onogenda bajulizi bali baba nabo bajulizi bali banabo omukazi twatunyumiza omwana oyo nga yazimba twakubanga ne pate n'atuka n'okugaana oyo g'olaba ng'ali mu so bino betwogeramu balowooza byakusaaga bati yensi bwetambula atandika okwekubira endere bali bategeere mangu azimba audience ejo muwolereza for information njagala kugamba abasajja tumanyi n'okuzimba site nga twagana bakyalibo bategeere nti oli mu kuzimba weekengera banaakulogera ennyumba y'omusingi weekengera ennyumba tebamanya nti oyina mukazi lwategeera nti oli mu kuzimba nkulayira nga ntya Katonda ku mizigo gyonna gitegeera nga bwe muli mu kuzimba ekyanja ab'ekika kye ne bategeera njogera mu njulire gwe omukazi ozimba uliriza listen njagala abantu bategeere point kyanja ayinza oba ayinayo x njagala bwe tuba tuwa point zino nga twagala x wabeerawa uliriza bwe tuba tuwa point nga zino naddala show nga zino njagala point egguke bulungi ti omusajja gwe bw'oba ozimba ennyumba yo nze kankuwa ekyokulabirako nina awantu we nali nzimba naye nga nekyaliwa nga ndi ku lusege tasobola kutegeera nti ndi mu kuzimba wali kyanja onfuna bulungi nga tasobola kukola ki naye kankuwa ekyokulabirako ne nambuzayo ko lumu girlfriend wange
kati best way gwe namufunirako nali ndi awo ng'agankuba webale kuzimba webale kuzimba munnange nga n'ebifaananyi abirina ola audience wagizimba okategedde ye ali mu kuzimba abajulizi kubanga lwe yakufuna yabasanga muzimba mikwano gye tegyetaaga kumanya oba yateekako ki gyo gimanyi nti muli mu kuzimba kati abakazi bo beebo nti gwe kasita omugamba nti mukwano kino tokyogera ate oba olinga amugere nti kyogere naye wali abatakyogera badde beebatono anti beebatono kugambe babakazi nkugambye yensonga lwaki akugamba mukwano leero birthday yange era n'awulira ddala ng'okumugulira keeki kimukakkanyiza omutima naye nga ggwe mu myaka 7 gy'olina tokuzangako wadde birthday nga gwe tokuzangako birthday naye ye gaana okumugulira keeki waliwo kaliko nzijukiza w'oyogedde ku kyatuli mu kuzimba osobola obeera nga gwe you contributing 100% ku kwanjula kw'omukazi oyo neera banne kyabagamba bagamba emikolo gitumazeeko ki yensonga lwaki sina yadde ebibiri naye nga buli kimu gwakikola gituukuba lwaki temundeka lwaki leo temunnerekereza so njagala kutegeeza bannayuganda ensonga za mwami Kamaali tukyazirimu ffe tulina essuubi ddene nti ne bwe zinaaba kkooti mwenna abateekeddwa okulwanirira eddembe nze kisinga okunnuma n'abasajja ababaka ba paalamenti oba mubaga mateeka ki ababaka bafe aba paalamenti amateeka gatalife balingako musajja abanene bonna be tulina mu gavumenti eno diro mujjako ku ground mwe temaba challenging ekisinga okwewuunyisa nti abasingamu ba MP basajja ate nga nabo bafuna okunyigirizibwa ani abaga nti abasajja mwe tulina kubeera bukolokoosi bwakukolerera abantu sekita y'abantu abamu ffe tulibeera bapakasi mu nsi yaffe amateeka diro gagenda okukolako ddi omusajja lwagenda okuwaabako statement ku police gwomanyi basajja omanyi nti eri abasajja nga esaawa zino nga afukamidde atadde amavivi ku ttaka annyonnyola mukazi gy'ava ani nsaba ku nsonyi we essimu yaweddeko omuliro gwe togenda tuuka nezeggame bijja kunnemesa owasa bali mu kiyunga essaawa zino omukazi anti munne yalwaddemu akasujja katono nnyo yamugambye nno munnaye mwe mumanyi kyemunaalya tewali meidi waka nekyo kibaawo va ku kyakubaawo kuba naffe tubikolanga nze ku lwesande mu girlfriend wange baba waalize enfumba olumu nange ne mufumbira naye nkugamba byendabyeko ng'agifumba lwampaka kituufu gwobadde okimanyi wuliriza ng'alinamu ku ssente talina abasajja abagagga Kampala wano omusanga mu kisho bino byenjogerako bwe nayingira mu musango gwa Ajali gomanye ebirabo byenkyali mu kufuna abasajja bangamba watuwonya gemasuuti gano mwana wange oli mwana muto gemasuuti gano nga tonyambadde ya mitwalo 45 eyagimpadde wa mita walusimbi mitwalo 45 yagisasula ndaba mitwalo 45 nengoma kyayebaza mwana wange bampadde basale kusoma mateeka nomanyi lwaki bampa basale bizo kusoma mateeka any university mu nsi yonna gye njagala January guno gutugenda mu mwezi guno nomanyi lwaki bagimpadde eyagimpadde omumanyi Muhammad Nsereko manyi lwaki ne bagagga banne nno si Muhammad Nsereko nga ye wabula tiimu y'abasajja bonna kaliko eggambye nti mulimu abasajja abagagga nga bali ewaka nga batudde ku gomanyi abagula data buli lunaku nga banteerako ssente ku masimu kuno mwana wange w'okutenyweza tubadde tufa nyina omugagga alina gwe sigenda kwogera waliyo estate wano w'amaanyi sigenda mwogera w'amaanyi wano nyina kye njagala okubuuza nakwata nagaamu tabani jangu omukazi yangobye mu nnyumba ennyumba nagiddukamu omusajja nga ennyumba agiddukamu meya nga tuwunzika kankubuulize eddala awo singa kinaakeera kubanga kati ebirabo obifunye nga biva mu kulwanirira ki ate era okyakola ki bwe mubeereramu basale ng'ogenda nagenda ku Harvard kitegeeza bikyajja biki singa ensonga ebaawo nga ku luno omusajja yanyigiriza ng'anyigiriza mukazi nga ddala kituufu va ku byetulabako ng'omukazi mutuufu bamugoba mu byobugagga something like that ng'oluusi oba bingi ebiyinza okkaanya abantu ebyo tutamanyi nga ku luno omukyala ye muki kuggwe afunye basale n'ebyobugagga n'ebirabo byofuna kweri oliyimirirawo ku lw'omukazi gwe kanso alibeerawo of course kubanga nze ndi munnamateeka nsomera mateeka kati nyina kukolera abantu bonna
wana tetulina takunyigiriza bakazi atukola ku kyakunoonya ddembe oba bwenkanya ku both sides because abakazi babadde balina ebibiina byabwe fida balina n'ebibiina byabwe bawula n'akasente balina n'ebibiina byabwe vision for fund bye biri n'ebisinga abakyala bo balina ebibiina olaba waliwo n'abakyala b'ezirobwe balina n'ebezirobwe olaba waliyo n'abakyala b'ezirobwe uliriza va ku ebyo kale oba comedy abakyala balina ebibiina biyitirivu uliriza ab'ezirobwe gye bali balima balina ne gundi balina ne simanya ebibiina bibulaka banka zetongodde ziwola baki bakyala okitegedde byeni mukunya nigina n'ekyabaami sikira abasajja kyova twagala abaami balina boys dormitory kati boys dormitory yabwe which is fine nayo bibeewo kati fe twazze n'ekintu kyaffe kiri serious ekya equity for men equity for men ebyabami onoonya ng'owulira kya boys dormitory kirina mugaso kati yogera ku equity for men ekibiina kye twataddewo era tukowula abasajja bonna bafanda bonna abagenda okusobola okufandinga this thing bafanda bonna era ojja bintirako ne ku tiktok ensonga zino abasobola okufandinga issue eno nga gwe bwowuliriza interview eno nga bw'ogiwuliriza bw'ogiwa obudde bw'ondabamu okka amagezi n'omulamwa nga lwaki batoyingira equity for men kyena kyagaddeko ekya equity for men nti mulimu n'abakyala nga bakyenyigiddemu ate okulwanira eddembe lyabaki anti bazadde bazaala abaana abalenzi alaba mutabani we omukyala amuyisa omukulu omu mu gavumenti yayisa amateeka ate okwetolola tegamukwata nga ye yagayisa ate akuliwala balinga babiri ate Kayihura ne John Patrick Amama Mbabazi bonna baleetako amateeka ate nabo benna ne gabakwata so byebyo mundeke bannaye asibula batulaba n'abasobodde okubeera nga beekumidde ku mikutu gino ebbanga lyonna lyonna buli kye tuleeta mwenna abatulaba abatwagala abatusiima bye tukola twongera okubeebaza naye nsaba ne Uganda musitukire mu nsonga za mwami Kamaali musajja ali bubi yeetaaga obuyambi ate obuteta atayagala abantu banna Uganda mu musondere kubanga ebintu byabirina ebisobola okuvaamu obujjanjabi naye ebintu emuna ebiriko caveat byateekebwako envumbo byateekebwako natti ye bye yakola bye yagulira mu buvubuka bwe mu bukadde bwe tebimuyambye agenda kufa bubi omusajja agenda kufa obukene agenda kufa bubi ng'omunaku omusajja agenda kufiira wabweru w'ennyumba ye nga n'okugiyingira tagiyingidde ng'omukazi amugobye mu nnyumba omusajja agenda kufiira wabweru w'ebigo by'obugagga bye wabweru w'amamotoka ge gona gateekeddwako natti n'emmotoka yennyini ye gy'avuga tayiza kugitunda yadde okuvaamu emitwalo ebiri eriko nayo byonna biriko caveat byonna byateekebwako envumbo emmotoka hati nze nkugambye mukyalo oba empapa temwabiraba tolaba mugobe tolaba n'emmotoka gyavuga era akadde konna eyinza n'okuyimirira mu kkubo ne bagistopinga emmotoka muba mutwalira omujjanjaba ate wano we tuli wano wennyini nawo wennyini we tutudde nawo waliwo caveat naye ng'endagano mwenna mwagiraba otegere pointi yange katuli ku musajja gwe twogerako nga n'emmotoka kugabye muba mutwalira omujjanjabira yateekebwako natti era akadde konna eyimirira mu kkubo awo ne mumala kukubira mukazi abakkirize yeyongereyo negwe kyogera ku myaka gya muzeeyo no gyaliko gyonna nti n'emmotoka babanga ne ku mmotoka gyatambuliramu eriko natti naye bannanga obubbi mwagala tubanyonyole ki gwabuusabuusa jangu ku ground olabe omuntu ataddeko caveat alina amaanyi mangi okutuukawo emmotoka teba na kaadi ku kaadi bagisaako caveat baziteekamu bukoodi omukazi emmotoka ziteekamu zikoodi omusajja bazisaamu koodi traka koodi traka obwo ennaku zino emmotoka yimirira mu kkubo oli nayimira wayimiridde ani agambye gwe kyogamba emmotoka zino zetupangisa osobola okajjamu noŋŋamba weeba yo ate bakugambye oli yakugambye zize ne mupapula za kooti zikulaga yakirayiminga nti emmotoka zonna zize ate ng'emmotoka tuzirabako lebo ziizo ziriko lebo naye akugambye zize kati kyogamba okuwandiikako kimenyisi kitegeeza ki emmotoka za kooti zikulage wano olwali zonna
in fact nakyo njagala abantu in fact n'okukakkana emitima obulungi bannayuganda tugenda kujja empapula nazo muziraga abantu otegere nti omukazi anyigiriza omusajja to extent okubanga n'emmotoka gyatambuliramu omukazi agamba yiye okulaga empapula abantu tekyongera otteeka ebyobugagga by'omusajja at stake anti kyemujja okutegeera ndoza abantu bannayuganda buli banaasituka bayingiremu eno ensonga bategere dda nti ensonga gyetwogerako eri siriya temubibalaga kiba kyongera tobiteeka ku bunkenke ndoza bannayuganda munategeera nti omusajja kati mwagala kulaba nti mu bulamu bwe nga bwayimiridde bw'atyo bw'atyo ndooza engoye zaalimu ennyumba nkugambye gy'abadde awangaliramu n'engoye n'akatanda bwe babawa bano kubalina okwebaka byonna biggaliddwa eri wetutudde obwedda ndaba emirimu gigenda mu maaso omukazi yagitekako kamera owaaye nze mbuuza wetutudde ndaba emirimu gigenda mu maaso sente ezikolebwa zigenda eri kugambye ebigambo bino omusajja ali mu kwekwata bwekwasi kati ku bisubi naye kati alinga agamba nange kanfuneko kenfunako omusajja akwesa millions 2 buli wiiki millions 2 buli wiiki kati kwekangabiriza kwa musajja kwe kukyamutaasiza kwerwanarwanako naffe okuvaava ntulwanarwanako tukoola abakyala abaali ku musango gwa Haji Ali basituke omusajja agenda nze mbatadde kama abankuumire mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi abasheno ku Blaze Media ne ku mikutu emirala tujja kuddamu ate era tubawongere tugenda kwogerako ne muzeeyi n'olunaku lw'enkya tujja kubanga ate tufollowing up paka ng'ensonga zino ziwedde bwe tuvaamu nga teziwedde kijja bajja buli azaamaanya era tujja bandowooza tutunze eggwanga kubanga bannayuganda bezikwatako yensonga lwaki oba oli awo ali wano agezaako okuzoogerako si muna Kenya ate era si mu TZ olwokuba nti kya munnayuganda ensonga lwaki tukola ki tujja ne tuzoogerako ewatali kulaga nti ndi ku sayidi eno ba sayidi eri tuyimirira ensi oba oli awo yeeraba ekituufu kyekikola ki kyekiriwa mukama abankuumire mukama abankuumire naye ffenna tusabire nnyo muzeeyi Kamaali kuba ebibye si birungi ndaba mudaali ogwo ndabira ddala omukatoliki awedde engalo asingalo giba owebukala oyogedde tubadde ne Jacob Kawombe ku kamera ebifaananyi byolaba ebirungi awo ebyo musajja wange Jacob Kawombe yabikwata mbadde ne MC Meya musajja ono agenda soma amateeka omwaka ogujja ndooza ayinza okwewangula scholarship mu Harvard kubanga obonga abuyina he's an intelligent human being I know mbadde ne Shan ate ku X Media mwebale kubeera nga mutulabyeko olunaku olwali ate enkya tujja leeta n'ebirala